njogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo mukwano gwange bulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe ey'okwanjula n'embaga. Programu eno ebeera buli lwa Sunday saa zibeera 10 mpaka 1 gwe yatusubiddwa osobola otulaba ku YouTube Sharita Show. Tulina programu zaffe ez'enjawulo omuli n'ekyali empya gye bayita mami eyakolamu eyo no programu omukyalo ino giraba osobola okubeera nga weeyongerako value yo ya Ramukaaga essaawa zibeera 1 mpaka 2 osibye otya. Nze Sharita mazima wanvu nga nsinzidde waneeno ku Muganziraza okubeera nga nkutuusaako embaga zaffe. Sunday wedde twakutuusaako emikolo gyaffe ebiri nga twakutuusaako okukyala kw'omwami gwe bayita Azara David ne tulaba okukyala kyeki era okukyala kutambula kutya ate bwe twamaliriza ne tukutuusaako n'okwanjula kwa serebu omwami akola ku Beat FM gwe bayita Kadima ng'agenda ne mukyala we. Bano mwebale nnyo okubeera nga mwekuumidde ku Delta TV tukole naawe ateekateeko tuwa omukolo tukulindiridde era tukwaniriza nnyo kuba kati abantu emikolo gyabwe bagikolera ddala ate olw'okuba nti abantu olumu babeera bali limited abeera alina okuguteeka ku TV n'ababeera bataayitibwa ate ne bagulaba kale nomunaye ate bubeera buwanguzi obuwanguzi bw'obufunanga fulla nti ensi yonna emanya okitegedde mukwano akati n'enviiri ne makeup nkolebwako Sharitas by the World laba ebankozeeko negamba n'ekiteeteeyi be banyambaza era nga gamba nti ku Sharitas tulina gowns ennungi tulina changing dresses maids dresses tulina saloon ekola ku bagole tulina gomesi ez'abagole n'ez'ababuuza tulina ebifaananyi ne video cake decoration tutegeka omukolo gwo gwonna mu lunaku olwo lumu ate nga tugamba nti naffe twaguddewo abaana baffe abaagala okuyiga enviiri mujje tutandikira ku mitwalo 10 era nga tuli wali eri ku Nkrumah Road wakoma ekizimbe bakiyita Sal Complex. Ladies and gentlemen, lero tulina omukolo gwa Gloria ne omwami w'essozi naye yo si gye tugenda okusookera tugenda kusookera ate eri ku Kaalamatendo nsanji buddo kyengera nsanji anti yo gye nakulira tugenda kutuusako omukolo gwa mukwano gw'abangi omwami gwe bayita Bukenya Muwonge ng'agenda ne mukyala we Sandra Nalubwama. Sandra tukola naye wano ku Delta TV bakoze mbaga yabwe yabadde nungi omukyala yanyumye omwami yabadde musanyufu ne babagatira wali eri enamirembe ate oluvannyuma ne bavaayo ne bagenda ne bakola reception ne bagikolera emaya awo wandabidde abatuuze b'ekyengera abatuuze b'ebuddo abatuuze b'ekitemu abatuuze b'ensangi bonna bakuŋŋaanye ne bakuba endulu ne bagamba Bukenya abalala bagamba Sandra finally owangudde Mizanyo mukwano ku Delta TV ku ssaawa yaffe eno esooka era nga tugenda kutuusaako omukolo gwa omwami Muwonge Bukenya ng'agenda ne mukyala we Sandra Nalubwama. Awo nno kati okutwala manyiraze oyo sigenderera mu maddu. Mu bannaffe bano abakatuliki wabeerawo olusoma olusooka omu n'olwokubiri era nga lwonna lubeera lukwatagana ku bufumbo. Nange musaasire ffe tuwangaaze tutuuke ku bukadde obwegombebwa bombi ne bagamba nti amiina amiina. Abooluganda mu bulamu bwammwe mwagalanenga nga mulabira ku Kristo nga bwe yatwagala neyeewaayo okubeera ffe. Buli omu agondere munne mu kutya Kristo. Abakazi bawulire babbaabwe nga bawulira Omukama kubanga omusajja gwe mutwe gw'omukazi nga Kristo bwali omutwe gw'Eklezia yennyini ye mulokozi w'omubiri gwe
era ng'ekereza bwatwalibwa Kristo n'abakazi bwe bati batwalibwenga babbaabwe mu byonna. Era ng'ekereza bwatwalibwa Kristo n'abakazi bwe bati batwalibwenga babbaabwe mu byonna. Abasajja mwagalenga bakazi bammwe, era kyenkana nga Kristo bwe yagala Eklezia neyeewaayo okubeera ye okumutukuza ng'amunaaza n'amazzi ko n'ekigambo eky'obulamu, alyoke yeefunira Eklezia ow'ekitiibwa ataliiko bbala na kamogo newandibadde akantu akalala ak'engeri eyo, naye abeere mutukuvu nga taliiko kasobye. N'abasajja balagira okwagala bwe bati bakazi baabwe kyenkana ng'emibiri gyabwe. Ayagala mukazi we nga yeyagadde yennyini, kubanga edda n'edda lyonna tewabanga akyawa mubiri gwe, naye aguliisa agujjanjaba nga Kristo bw'ali ow'Eklezia. Anti ffe tuli bitundu bya mubiri gwe, bya nnyama ye, bya magumba ge. Omuntu kyaliva aleka kitaawe ne nnyina n'anywerera ku mukazi we, bombi ne babeera bombi mu mubiri gumu. Ekyamagero kino kikulu, anti ntegeeza kino ekya Kristo n'Eklezia. Gamba abayigirizwa be nti buli muntu agamba nti Mukama Mukama. Batyo twafunye okubuulira ekigambo okuva eri omubuulizi w'olunaku. Yaliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu, ate buli awulira ebigambo byange n'abikwata afaanana omuntu omugezigezi yazimba ennyumba ye ku lwazi, enkuba n'efukumuka, nkoka n'ajja, kibuyaga n'akunta, byonna ne byebundula ku nnyumba eyo, naye n'etagwa kubanga yazimbibwa ku lwazi. Ate buli awulira ebigambo bino n'atabikwata afaanana omuntu omundawuda eyazimba enju ye ku musenyu, enkuba n'efukumuka, mukoka n'ajja, kibuyaga n'akunta, byonna ne byebundula ku nnyumba n'eyeegulukuka kubanga yali ezimbiddwa ku musenyu. Yesu bwe yamala okwogera ebyo, abantu ne beewuunya enjigiriza ye kubanga yali abayigiriza nga nannyini buyinza, nga tayigiriza ng'abawandiisi baabwe n'Abafalisaayo. Yitawo ab'ennugu baffe lwaki kubanga kati mulimu omukisa gwani wa Katonda. Officially it's a blessing that the Lord has given to the morning so that he can strengthen your life. Oba luli mubadde mukikola mu mukisa gwa Katonda tegunnaba kujja, ate guno omukisa gw'Omukama gugenze mu mukwano gwamu gweyongera okunywerera ddala mu kwagalana ate n'emukisa ekintu. Yesu muvanjiri abasibiridde entaano, omukwano gwammwe muguzimbe kuye gube munywevu, kubanga olwaleero mugenda kufuna omusingi ogw'essakalamenti ly'amatunda, omusingi omugumu ate omuli mu Katonda. Ffe abazze abaliwo n'abalala nkakasa bandibadde bangi n'embeera gye tulimu, omulimu gwaffe kusabira abagole baffe bano. Kino Omukama kyatandise mu bw'olunaku lwaleero kinywerere ddala omukwano ogwannamaddala. Omulimu gwaffe kubagumya, omulimu gwaffe si kubatiisa na kubakanga nti kyemuyingiridde kiri bwekiti ng'obalaga bibi byokka, balage ebirungi. Ate era mulamu waffe temunya omuntu ayagala kuwuliriza bibi, tubalage birungi, tulage ebinyweza omukwano, ebinyweza amaka. Omukama abadde abawadde ebirungi bingi nkakasa, tumusabe ate abongerere ddala ebirungi ebyenjawulo mu mirimu gyaffe ate ne maka gaffe. Abaana baffe twongere okubanyweza mu kwagala ate ne mu kussa ekimu ate ne mu kutegeera Katonda. Ate Omukama abongere ebirungi ebyenjawulo ebigenda okwongera okunyweza omukwano n'okwagalana byatandise olunaku lwaleero n'essakalamenti ery'amatunda. Tubakwasa Yosefu kitaffe, nyaffe Bikira Maria ate ne Yesu, abo be bakuuma era ne balabirira amaka gaffe, babakuuma era babanyweze mu mukwano ogwannamaddala. Mutuuke ku bukadde obwo Tobiya ne Saala bwegombesa bwe baatuukako, kuba mukuviira ddala mu ntandikwa
omukwano gwabwe n'okwagalana baali babitondere mu Katonda Omukama. Abooluganda baagalwa nnyo mukuŋŋaanye wano mu eklezia olwaleero mwagala omubaka w'eklezia n'ekibiina kyonna kibeerewo nga Katonda asiba okwagalana kwammwe okukunyweza obutalekaamu kasagala. Mwamala okubatizibwa mu batiisimu awo nno nga bwe mufunye okwagala kuno Kristo yennyini okwagalana kwammwe y'anaakuwa omukisa ne kufuuka kunywevu lw'esakramenti y'amatunyumyo ne mugenda okufuna. Okwagala kwammwe kujja kubeera kw'amaanyi buli omu asobola okunywerera ku munne ennaku zonna nga agumira byonna obufumbo bye mumwagaza. Sandra tewali abawaliriza afumbirigano obufumbo mubwesimidde mwekka. Tewali atubaliriza tubwesimidde ffekka. Bwe batyo bakubye ebirayiro okubeera bonna mpaka okufa kwe baawula era oluvannyuma ne bambala empeta. Esakramenti mugenda okufuna nga wanneema yokka naye bateeka n'omugugu. Ekiragalo ky'omukuba kyakutuusa kufa mu ssanyu ne mu nnaku, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulamu ne mu bulwadde, mu buvubuka ne mu bukadde. Omugugu okukkiriza okugwetikka. Tugukkiriza kasita ennyama ya Katonda weerinde. Tugukkiriza kasita ennyama ya Katonda. Nze Kisitu Solomon mukoddomi wange Bukenya Edward okukwasa mwannyinaze Nalubwama Sandra mufumbiriganwe mu bufumbo obutukuvu nga Eklezia Katolika bw'eragira. Omukama abeere nammwe. Yoyo ddala. Jjukira nti kinajjukirwa nti empeta ke kabonero akabeera kalaga nti bano bafumbo obufumbo obutukuvu. Nkulagaanya okukwagala n'okunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulagaanya okussangamu ekitiibwa ennaku zange zonna ez'obulamu bwange. Nze Sandra Nalubwama kufuna ggwe Bukenya Edward obeere omwami wange okulagaana okwagala okunywererangako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulagaanya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Sandra Nalubwama bwantembeka eno otegere nti okwagala kubanja kunywererako okutuusa okufa. Muli eyapatiri n'eri omwana olwabwe obutukuvu. Amin. Munnange Bukenya Edward nkunaanika empeta eno otegere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Patiri n'ery'Omwana n'erya Omutuukirivu. Patiri n'erya Mwana n'erya Omutuukirivu. Amiina. Yes,
mukama abeere nammwe muyise emitima twebasoma mukama katonda waffe. Bwe batyo baalidde ne kye bayita akagaati naye era nga akagaati kano era konna kabeera kwongera kukakasa nti batuuse ku sakramento y'obufumbo obutukuvu. Omukwano omulungi n'okussa ekimu mu ddembe okutasobolwa abafumbo n'obagatta wamu obufumbo obutukuvu mwe muba muva abaana bo abeeronnanye bagende nga beeyongera obulungi anti gwayimuka mulika wa migero ossaako n'ebirungi byo bino bitereeza mu ngeri yeewunyizibwa mu kuzaala ensi n'ogenda ng'ogyongera obulungi mu kuzaalibwa obwokubiri ekereziya n'egenda nga yeeyongera okwala byonna nga bitamu gwe katonda patro omwiza w'abekantu abalekiremu omutuukirivu mu kristo omwoto okufuna n'ofuna bulayi era mema ofuna bw'iteka bw'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Okyalaba okwanjula n'embaga